Amanya nze Nuruddin Ssentongo Sali ndi mwana mu maka gano. Olunaku olw'enkya ku Lwokuna bode tugenda jijja mu Uganda Funeral Service egende butereevu ku kyaki e Bwennamuwaya ku ssaawa 4 tugenda kuba n'okusaba mu kyaki e Bwennamuwaya. Bwe tuva mu kyaki e Bwennamuwaya tugenda kukomawo mu maka wano ezzana ku Lwokuna, esulewo ku Lwokutaano, ate tugitwale mu maka agali ekyengera. Ekyengera awo wetera ku Sheero ku muziki ky'ekyengera n'ogenda mu Masanda zone wegende okusula nawo wagenda kuba okusaba ku ssaawa 4 ku Lwokutaano. Kati ku Lwomukaaga twolekere e Matale Kalagala mu Kyotera tuziike ku Sande ku ssaawa 8 ku lunaku olw'Essande. Sewo endagiriro ezirikkiriya omuntu atambula atya okutuuka e Matale? Kaakati w'otuuka mu tawuni e Kaliisizo, mu tawuni mwennyini waliwo ekkubo eryambuka wewetera ku ddyo naye ovugako tewera na kilomita, era oba wakambuka bwoti ojja kubanga otandika okulaba abantu ab'ebigere abagenda okuziika n'emmotoka. Era kyemmanyi n'obunene bw'omugenzi emmotoka zizala okutuuka mu tawuni e Kaliisizo. Naye abagenda abamu bajja kusimbula ekyengera mu maka ag'ekyengera, abamu bajja kusimbula mu maka wano ag'ezzana. Okukungubaga okukulu kugenda beera waneneza? Ekituufu okungubaga okukulu kugenda kubeera wano kubanga gano ge maka amakulu era w'ensonga lwaki wasookedde. Essebo kyoyanza nnyo teya. Amanya nze Nuruddin Ssentongo Sali ndi mwana mu maka gano. Olunaku olw'enkya ku Lwokuna bode tugenda jijja mu Uganda Funeral Service egende butereevu ku kyaki e Bwennamuwaya ku ssaawa 4 tugenda kuba n'okusaba mu kyaki e Bwennamuwaya. Bwe tuva mu kyaki e Bwennamuwaya tugenda kukomawo mu maka wano ezzana ku Lwokuna, esulewo ku Lwokutaano, ate tugitwale mu maka agali ekyengera. Ekyengera awo wetera ku Sheero ku muziki ky'ekyengera n'ogenda mu Masanda zone wegende okusula nawo wagenda kuba okusaba ku ssaawa 4 ku Lwokutaano. Kati ku Lwomukaaga twolekere e Matale Kalagala mu Kyotera tuziike ku Sande ku ssaawa 8 ku lunaku olw'Essande. Sewo endagiriro ezirikkiriya omuntu atambula atya okutuuka e Matale? Kaakati w'otuuka mu tawuni e Kaliisizo, mu tawuni mwennyini waliwo ekkubo eryambuka wewetera ku ddyo naye ovugako tewera na kilomita, era oba wakambuka bwoti ojja kubanga otandika okulaba abantu ab'ebigere abagenda okuziika n'emmotoka. Era kyemmanyi n'obunene bw'omugenzi emmotoka zizala okutuuka mu tawuni e Kaliisizo. Naye abagenda abamu bajja kusimbula ekyengera mu maka ag'ekyengera, abamu bajja kusimbula mu maka wano ag'ezzana. Okukungubaga okukulu kugenda beera waneneza? Ekituufu okungubaga okukulu kugenda kubeera wano kubanga gano ge maka amakulu era w'ensonga lwaki wasookedde. Essebo kyoyanza